Olunaku lw'eggulo omunanyirizi w'eddembe ly'obuntu Sarah Birete akulira ekitongole kinnacewa ki Center for Constitutional Governance era munnamateeka yakwatiddwa okuva mu maka ge Mukono. Tutuuseko ku kyalo Kiwanganya Mwenzi okumanya nga bwe byabadde ng'onaakwatibwa. Okusinziira ku balirwana ba Birete balabye emmotoka za poliisi nga zeetala ku kyalo oluvannyuma bazibaddemu ne babasaba ennamba ya ssentebe w'ekyalo. Bwe twagaanye ne bagamba tugenda batwala ne tuddusaawo abaana naffe ne tuddukawo. Nti bano tebaategedde byabadde bigenda mu maaso oluvannyuma lw'abasirikale bano okuyingira mu maka ga Birete. Ne batayiza ennyumba yonna ne bagyetooloola poliisi. Naffe tetumanyi kikiddako. Baguddewo geeto bababuuseemu busemondo. Bakonkonye ne bamalawo ng'essaawa nga bakonkona paka okutuuka omwana we yazze n'abaggulira ne bayingira. Twagadde okumanya obanga nabo baabuuliddwa lwaki mulirwanwa waabwe atwalibwa. Twababuuzizza lwaki mutwala neiba naye nga tebatulambululira bulungi, batugamba yayogedde ku mukulu nga tetubitegeera. Stephen Ndawula ssentebe w'ekyalo kino atubuulidde nga bwe byabadde nga tannaba kufuna ssimu okuva mu bakulu abamu. Ekyabadde jjo n'adde entambula nensanga drone ne patrol nga bipakinze naye nga ekyo kiri mu kitundu nengendayo nesaba musirikale omukyala nga alina emmundu n'abalala babaddeyo ne mbabuuza buzibu ki nti ate wali nega nze kyamanyi mbadde muze mmanyi ekyo kigenda mu maaso atuzze bakyalya mu kitundu konze fine oba muli bagenyi tewali buzibu kati bwe natambudde ne ŋŋenda nemvuga piki ne ŋŋenda n'abankubira nti nze regional commander tusonyiwe okujja mu kitundu tubadde tukutegedde ne jangu tulina omutuuze ogutwala otwala ne nkomawo nadde naakabutuukako ne kansoma faabi nankubira oluwa ne mugamba ndi wana abapakinze emmotoka kati yankubidde n'aŋŋamba omukyalo oyo yingirayo mugambe nti nno tuzze tulina ebitwalo mubuuza okusinziira byayogedde ebikwatagana n'ebya security netwala mumubuuzaako oluvannyuma ne tuyingira ne kansoma faabi. Agamba nti nga bayingidde munda ne munnamateeka omwo Birete aliko ebibuuzo bye yabuuzizza ababadde bazze okumukwata. N'ababuuza omukyala n'ababuuza muzze n'ebbaluwa enkwata n'ababuuza lwaki temwampandikidde temwampadde bbaluwa nti akyali tekyetagisa kuwa bbaluwa twali tulina okukunula. N'ababuuza muvudde wa nti Kampala naga Mukono ab'Emukono balina okunkwata oba mutwala Mukono nandi wano tuli mu Kampala important ye Mukono eri anda eri wansi waabwe mu kitongole kyabwe. Ne bamala kanso n'ababuuzabuuza ebibuuzo obamaga nti atumututte kati kanso n'agamba kagende nabo. Oluvannyuma lw'essaawa eziwerako nti ono yatwaliddwa, essimu z'abaana nazo zaatwaliddwa era tebazzeemu kumanya kyagenze mu maaso. Kati baadde bagenda ne bakwata essimu z'abaana bazibajjako abaana basatu baadde bakutte ebifaananyi aga mu bisimu ne babisimulamu naye oluvannyuma essimu ne bazitwala. Kati omwana amulaga nti taata ate tunamutegeeza tutya ng'ate essimu zitutte. Kati kanso yadde atudde munda oba yazzeemu ki nonga ate emmotoka yaffe owa ebiragiro emmotoka yaffe ne bamufulumya. Kanso n'amufulumya n'agenda mu mmotoka y'omukyalo yatwaliddwa eya Sarah Birete ne bagenda nga babagoberera. Kyokka ssentebe atubuulidde nti yeewuunyizza enkola ya poliisi. Nenatidde kitye gwe batwala munene kale nga yadde ndi chairman kale ono gwotuta omunene nga tebamuwandikidde yadde omuyita era sina nekigambo kyenayogedde obwedda ndaba biki kyekigenda mu maaso. Kati nkya ya leero tukitegedde nti ono yasuze mu kaduukulu ka poliisi e Nateete nga ne gye buli kati emisango egimulangibwa tegimanyiddwa. Dr. Sarah Birete's arrest is not just about the manner in which she was arrested, which in itself is an illegality, but it's also about the increasing restriction on dissent and alternative voices in Uganda, but also the shrinking civic space. Our country is going down the drain before our eyes. And therefore, I think it is important that all of us speak out. Tebannaba tugamba charges preferred against her. Naye asuze wano ku Nateete police
enkwatibwa y'ono waliwo bannamateeka abagiwakanyiza sako n'abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu. They have not done any investigations. They rammed into her office, arrested her, and now they are working backwards, which is a sign of bad faith and an abuse of their office. And indeed we call upon the authorities to either adhere to the law and charge her and then arraign her before competent courts so that she can be defended by her legal representatives. Miriam Matembe anenyeza omukulembeze w'eggwanga okwerabira amangu ennyo ensonga ezamutwala mu nsiko nga kati naye atandise okulisa bannayuganda akakanja. How can you once again do what you went to fight against? Now me, I'm telling you, go. If they are arresting, you go. Don't hide this. I'm calling upon Museveni and his family, his wife and his son. Uganda is not yours. Ugandans are not your, I don't know what to call it. They are not your servants. In fact, you are the ones who are our servants. Ono agamba bino byonna bikolwa bya kutiisatiisa bannayuganda n'ekigendererwa eky'okweremeza mu buyinza. So do you expect me to keep quiet? So I've been telling these people, my relatives, my friends, I've been telling them if my day for going has come, I will talk until I go, because it is only God who will call me. But I want to declare and declare and talk loudly that I am not going to keep quiet. Because let me tell you, Sarah has been arrested because they want everybody of us to fear and keep quiet. Wabula ennaku 15 zokka bannayuganda beetabe mu kalulu ka bonna ng'ebintu nga bino bireeta okweraliikirira oba nga ddala bannayuganda bakyalina omukisa okweyagalira mu ggwanga lyabwe.